Kuva ku SB4 Media Yaffe Tuggussa Enssonga. Nemugamba naye gwe omuntu gwembeereddewo nangamba tombuulira kyenva ngamba Katonda wange nangamba Katonda wamuyitirawa wawedde dda wano osigala wano ng'oli mufu. Kati bwe nagwa bwe naddamu ate bwe nayimuka nagwa bugazi bwe nti kati yali aleese atunge wano nenteekayo engalo eno akambe ne kayingira wano kati kyovola wano kakombawo bukombi kati enviiri zino zajjirako yakutama ng'amanya anyigiriza bw'ati ansonjole wano era nga bwalwana ng'agamba bannaye muluddeyo nnyo maama omukazi ansinga amaanyi bannange muluddeyo omukazi annemye okutta mwanguwe n'agwa ku kutu. Kukalenda hotel makinga Christmas seno kwa walishoje batumie Christmas kawawo Misaki Semakula Juliana Kanyomuzi King Saha Rema Namakula Maureen Nantume Hajaru Nambiru Kajubi Kibijigiri Shirinze mitwale ebirio kuingira Bieje mitwale tano Tutanika saa mwenda Waroko Boxing Day Hate kitabuke Ku Forest Park Buloba Mu Boxing Day akawawo Wacha maneno Mujemu Salendongo Sami Saki Semakula B2C Haruna Mobiru Chance Narubega King Saha Rema Namakula Maureen Nantume Sofia Nantongo Karo Nantongo Shirinzo mtwale kumio Bieje mtwale satu Tawa kubi Ngendonge tandika Tasuwa digiza mpaka Nebigaribia mpaka Christmas kawawo ku kalenda ate Boxing Day kawawo ku Forest Park Buloba onanyumye cyo mwaka guno netogenze mu Christmas akawawo murije yara kalibazo na big daddy big mama ebyana bi 5G double cabin hadi bode bi 1 tera mbalayira ba mutajja mu ndongo budete bujja kuziba. tukwaniriza mu kitundu kyaffe kino kyakubiri tukyeyongerayo n'emboozi ya Ajati abadde beebuuza byakomawa Ajati bamutema batya bamusala batya bamusalako nno okutu endooza kapati akamu ne bakalya bakalya kaawula yakalya okutu pati embagire era yagambanga okutu kuno nja kulya era nkulidde. Tukomyewo n'ekitundu kyakubiri sembeza akatebe bino ebintu nagambye nti mu Uganda bibeeramu byapeninga kuva ffe buva butunga bakugamba nti wasitokaba tugenda kwetula gundi akulye kituufu abantu abasezi gye bali abali abantu tukyeyongera mu maaso katusooka tukukuliseyo Ajati weebale kukulika magombe magombe yo nasimba ya Kati kakati nga tulinya taxi wano okuva ewaka nga tugenda nga wabula yeesiize ebintu ng'omubiri gwonna gwa red nga yeesiize ebintu yenna tafaananika. Tukomye wali eri nga ngenda kulinya taxi nga akugambye nti mama we alima buli kimu. Alima buli kimu. Yagamba mama we alima nakati. Buli kimu emmere gyeri amatooke. Nemugamba kale tewali buzibu. Kati tujja genda oluzaali nnaku z'omwezi 26 olunaku lwangamba kati kwolwo olwokusatu ne tutagenda ne tugenda ku lwokuna nga 27 ku makya tugenze kunona mmere ne tutambula okutuuka ali ku Collins nga yeesiize ebintu yenna wa ready akutte n'akasawo ke kali wano bwe kati bintu bino yali make-up biringa bizigo yalabika nga yeesiiga bizigo naye nga bya red ne tulinya taxi kati tulinya taxi owa taxi natugamba musasule nangamba sirina sente naye nsasulira esente zaali ziri ku simu wabula bwe tutuuka wali mpaaka ngenda kufuna mobile money ne mugamba program wagitegedde lwaki sente tewazijje ku simu ne tutambula nga sente zirina mu ngalo sigenda kusasulira olwo before nga tamunasimbula mama yamukubira naga nti tujja kunona mmere nange kennyini namugamba ku ssaawa 11 ne mugamba mpe namba ya maama we nenjoge nemukubira najikuwa najimpa namugamba huyo yogera naye mpozi ndoza nga bo balina diru yabwe gye baluka bwava nange nemukubira nemugamba maama mujye bali ntikali nemugamba ennaku zino omusana gwaka nnyo naye enkya tugenda keera nnyo okujja okufuna emmere nagamba muwala tewali buzibu mukeere ku makya
essimu nenjimuddiza kati kye nakola essimu eyo nengisitowalinga eya maama we neŋŋamba owaayo ab'emukono bali abantu naye wakirowoozaako bwe kiri neŋŋamba ab'emukono bali abantu last week nalaba omusajja akwata embizi neŋŋamba emukono evaayo ebintuntu ennamba eno kangisitowalinge edda singa mbula bananoonyereza ennamba kyokka ekisinga okwewuunyisa nze ku sitole yo bwe nategeredde nti ab'emukono bali abantu bwe kiri munnange nga tugenda mpaka mu paaka enkadde olubuto nga lunnumamu nga nva mu takisi olwoweekengera ndowooza neŋŋenda naŋŋamba nange kaŋŋende nzigyeko ku mobile money nfune sente nti kale nagenda okudda nga yatuuse nembuza sente oziggyeko nti nemugamba naye ŋŋenda naye amaanyi nga gampeddemu olubuto lunnuma empewo yonna enjiiseeko nemugamba naye olugendo luno sirutegedde olumu ssaawa nga mmeka ssaawa zaali mweyo okumakya yali aninaanye bw'ati era nemugamba naye gundi ofaanana bulala ate bw'ofaanana ewaka kati si bw'oli weesiize biki ebyo nviira sijja kuliraana nze nensitukawo nenvawo nentula olwo nga mwogera nga byakusaaga oba ng'okitegeeza nga byakusaaga era nga ndaba afaanana bulala nga yenna afuuse omubiri nengenda nentuula emabega nensirika bwe tutuuka mu kalagi nga kondakita atusaba ssente nga mugamba sasula nze sigenda kusasulira olwo mpuli omutima gwange ate guzitoye nnyo ku saidi gyali nemuga sigenda kusasulira sasula emmotoka nagamba hajja tibambi nyambo nsasule anti nemugamba wafulire mu paaka anti ogenda kusasukubula ku mobile money wategedde olugendo kuva jjo olumanyi nagenda okulaba okuswala neŋŋamba banaalaba ajja ati ataaswa nga nkwata ssente nga nsasula emmotoka nga mugamba ssebo nnyabo genda ofune ssente mobile money kati waawano weewali era yatambula bannange kino nkyogera sityammwe ntya Katonda oli omukazi naturally ye mutemu ate alina ekikosi kinene yatambula n'ava we twali ka distance ebigere ndozanga 10 waliwo ka mobile money waliwo omuwala teyayogera naye kuba nze namutunuulira bweti enkalirira teyayogera naye wabula yakwata kasimu ke n'atandika okanyiganyiga bw'ati n'anyiganyiga nga tayogera na muwala oli naye ng'ali ku ssimu yanyiga ate nga nze mutunuulidde ekyavaamu n'asituka n'ajja wano wendi n'agamba naye omanyi essimu zikyankalanye esente ziganye okuvaako nemubuuza kati wano ka distance ki n'agamba tugenda kulinnya piki nemugamba sikusasulira piki ati lisiti nkoma wano nzireyo e Kampala n'agamba ajja ati nedda kati wano tutuuse maama yatemye emmere buli kimu baagisimye edda kati nga muwogo lumonda ayonooneka kati tulina okugenda nemugamba sikusasulira n'agamba kanfune piki nemugamba piki yiiyo n'agamba abo tebamanyiiyo kanfune abamanyiiyo naye bwe tunaatuuka wali ngenda kubira maama baleete ku ssente zange ez'omunnyo nti kale era nga tufuna piki eyo saamukiriza kufuna eri gy'amanyi eyo pozi ndowooza omutima gutandise okumbuulira okwekengera nga tulinnya piki nemuga gwoba osookako kuli era n'asookayo nensembe emabega n'atuvuga omusajja gye yatuyisa gye yalagirira owa piki n'amugamba haye no n'abantu tebayitaayitayo nga muwala yennyini yagamba omusajja wa piki ng'agamba omuwala oyo nti eno naba piki abantu nga tebayitaayita ye n'abantu twekengerayo nnyo nti lino nize lyenjagala lyeri okumpi okyajjukirayo gye mwayita ekkubo jo sikyalijjukira bulungi naye ate kolido zonna waliwo pati zenzijjukiramu ne pati zize sitakyajjukira bwe mwalinyira piki awo mu kalagi okyajjukirawo bwe twalinyira piki mu kalagi nzijjukirawo bulungi nnyo era n'ekkubo lye twakwata waliwo ekkubo lye twakwatawo nkyajjukirawo n'essomero lye twagendako naye ate bwe twavaawo piki kati mbadde nkyakunyumizaawo piki bwe yatutwala netutuusa waliwo kati awo ku ssomero we yatukomya kati n'agamba nemugamba sasula piki sigenda gisasula owa piki ng'olwo agambye 4,000 nemugamba sigenda kusasula piki neŋŋaana ate nga ssente nali nzina neŋŋaana kati essimu yange gye yakozesanga okuva wano nanzijako essimu yange nakubira bali maama we n'agamba maama tutuuse naye mumpeereze ssente owa piki tumusasule owa piki oli n'amuddamu n'amugamba nti nga sirina ssente sirina kyenji naka mitwalo 2 n'agamba mumpe ku z'omunnyo temulinawo bukyenji bwonna kati ssente ne baziwa omuvubuka najja
yaleta 35,000 era nze still nze wano piki weyabateeka nga piki yaleta so about set dala waka yagaana oba piki ono egwe nagenda naye yagaana atukomye wano ndowooza tuleme okulaba ewaka kakati omulenzi najja ng'aleese ssente ng'ayambadde vesti ne bootusi ng'atambula atunudde wano bw'ati kati omuwala oyo n'atuvaako n'ava wano n'ayimirira nga wali ebweru wa gate era omulenzi bwe yamusanga olwamukwasa ssente bw'ati ng'era akoze bw'ati ye n'atambula n'agenda nenzijjayo 5 n'ennyongera kuli owa piki n'agenda awo ne tutandika olugendo mwatwala ku piki emu abantu 2 owa piki mu kubavuga talina kyayayogera talina ye kyeyayogera kuba yali talina kyamanyi ye yatunyumizanga mboze nga bw'omanyi abapiki kati awa piki n'agenda ne tutandika n'olugendo kati twatambulako ka distance katono ne mugamba naye joint nga zimpeddemu amaanyi era ng'owulira ne ngamba naye obanja kufiirwa kubanga omuntu bw'aba naafa oba naafiirwa buli esayini bwebagamba naye nga mpulira siwulira bulungi wabula yimirira mu nsooka enkyameko wano mukasiko olubuto nga lutokota nagamba naye era nga tanyega ng'omuntu nga tinga wano bwe yayogeranga nenkyama nannumbayo nayimirira ngaawo ne mugala wayi tonsemberera naddayo mukujja nga ajja mu mbeera ki ng'ajja ng'omuntu omukambwe ennyo neŋŋamba wayi tonsemberera kati twagenda okulya nga piki etokota ndala ate waliwo ekkubo ng'awulira epiki n'avaawo n'atambula neeyongerayo nze nenyambala nenzija ne tutambula olugendo ne tugenda yampisanga mu bukubo ne tutuuka ku kkubo nga ddene ekkubo nga waliwo akakubo kasala bwe kati ke twayitamu n'oyo omukyala bambi naye yaliwo ayita kaakati nga tusanga olusuku alabika we yali ayagala okusooka okunsalira nga mugamba tutuuse nga ngamba ate tunaba n'olusuku si lwa maama olaba olusozi luli nti lwe tugenda kwetoola bwe luli tuluggukeko ne mugamba ye olusozi tulabye mu takisi ate tugenda duggukako nti ennyumba ziriyo zirengera awo tuba tutuuse kati maama ali wali eri twafiiriddwa naye saagadde kuyita eyo kubuuza bafiirwa naye nga yeebisse akasikaavu ng'alabisaako kano kokka kati nga nze ngenda mbuuza abantu ku kyalo nga mugamba naye ku kyalo ewammwe bakuzaala lwaki tobuuza ku bantu ne mugamba naye olimba yobuuza ku bantu nga ngamba nze tombuulira nze ndi mukoowu nga ngamba nze kasita mbuuza abantu nga tutambula tulina akakubo ke twaggukako nga kakkirira ne tukkirira eno sayidi basimbayo ebisagazi by'ente n'eno tuyitamu wakati katono bwe kati ne mugamba yeeno nti ye ne tutambula bwe twatambula wansi ddala ne tusangayo abasajja abanoga ennyaanya n'agamba bannange nedda si yeeno ewaabwe ne mugamba yi kati tubuuze abo abaami n'agamba nzijjukiddeyo si yeeno ne ngamba nze sivano nga sibabuuzizza era ne mbabuuza mugyebale ne mugamba wamma ono twabuze naye ekkuba alina lyabuuza ne mugamba buuza bano abaami n'agamba kaakati mbadde mbuuza ekkubo lino erigguka ku liri eddene era ne batulagirira bwe twagenda twagguka ku nnyumba n'agamba ne mugamba lino ekkubo nga sintegeera gano si masabo n'agamba amasabo eryo sabo kati nali lyetuyiseeko sabo ne mugamba naye gundi twanguwe tuddeyo nze gano amasabo mpulira nga tidde omanye n'emukono eno emikono bakusalirayo omutwe gwabwe n'ozaayira ddala twanguwe tuveeyo eno nti ye nga tayogera na bigambo bingi nga tutambula bwe twatambula nga nzijako essimu ng'akuba ng'agamba maama mpozi wagambye eruddawa ku lusozi kati oli nga yesiwulya byayogera nti ku lusozi ng'agamba ono n'addamu ku lusozi nti ye simanyi ng'ewaani nti kale nga tutambula amaanyi nga ganzigwamu nga mugamba nga nkooye omusana gwaka saawa zino zigenda mu 5 ate twakedde kwanguwa ng'agamba kati olaba olusozi luli tugenda dutuukako ng'alina kapanya ke yayitamu
twasangayo omukyala kuganga ye anoonya bupanyapanya omutali bantu asobole okunsaliramu nga ntambula amaanyi ganzigwamu nga ngamba naye bannaaye nga sirina maanyi mpulira n'empewo mu mubiri nga ye tanyegawaawo ng'asirika akati munnange ng'omwami nga tutambula ng'agamba kakati nno tutandise tutandise tulaba akayumba nga waliwo omuti nga ngamba ebintu bino babirya manya biki kati akayumba ako kalimu omukyala n'omwana omuvubuka kati ngamba buuza banyabo mugyebale sebo namwe mugyebale banaye muli muti eno nga ye yebise ebirozo byonna biri ku muti muti ekyo kati kali awo kali ku kkubo bwe kati kaliko n'ebintu ebirandalanda bwe biti ye ng'agamba babirya kati nga sibimanyi naye nga nze ebirowoozo mbuuza bali kati bwe twabayisa ne mugamba naye olimba abantu bano basaana okubuuza ne mugamba naye ate twakoze bubi olaba bwe neerabidde kati maama gye tulaga simuleeteddeyo ku mugaati ne tujja engalo enjereere ne mugamba naye twalimbyemu nnyo n'agamba nze tombuliranga ebyo ene wa maama gyenva obudde bwonna emigaati mba ndeeta gyaki nga tutambula nagenda okulaba nga nkyamya mu kasiku mulimu obutooke butoototo omuddo gukomaano bwe guti mulimu sele muyitirivu kaakati nga twambuka ng'engoye nzikwata nasooka nyimirira olwo olusozi tulutandise bannange mbabuulire sitaani alina amaanyi olusozi tulutandise nenkwata bwe nti engoye ne mugamba naye wano tunaava ate tuddeyo e Kampala laba engoye siri bwatandise okujjula nagamba olusuku luli tulutuuseeko kati tugenda kwetamu bwe tuti ku lusozi luli ng'olusuku lwakulengeza olulaba sirulaba wabula wano we tuyita mu budde ogukoma wano mulimu obutooke wano nawali tekuli na matooke obusukusa limu obusukusa kaakati nga tutambula ka distance katono nnyo ebigeredoza byalinga 2 olusozi ne tulutandikako ku nsalosalo y'olusozi n'olusuko n'ako akasiko ke tuyiseemu waliwo ejjinja waliwo n'akafene manya akayembe ne mugamba eri ku lusozi wali amatooke n'angamba kati n'atuula ne mugamba seeyongerayo oba amatooke ga layisi oba ga bbeeyi oba gatya wano sivaawo ng'olamutambulidde eddakiika nga mmeka okuva mwatuuse okuba twavudde wano okutuuka eri boda we yabalese boda we yatuleka twatambulira essaawa nnamba kubanga awo ku boda twatuukawo essaawa zaali 3 n'eddakiika 26 nze nga buli kaseera mbeera ntunula ku ssaawa nga ninga n'olumba oba oluŋŋamba nti beera ng'okyekingaku neŋŋamba wano sivaawo kati ye n'atuula ku jjinja eritandika olusozi nze n'ensigala nagaana okutuula naye nga mugamba nkooye n'agamba okooye olaba ewaffe kati nno tugenda ku lusozi olwo ne mugamba kati sayidi ki n'agamba kati tugenda kudda eno bwe tuti ne mugamba manyi nnyabo siddayo eyo kaakati mpe essimu olwo essimu yange yagirina ne mugamba mpe essimu n'agamba bali bajja ne mugamba owange essimu yiyo n'obukambwe kati nze nga nziramu negonya mu essimu yiyo nenjimunyakulako ne mugamba kati nembuka ebigere nga 3 wali nenkuba essimu ne mugamba alo maama bannange obwe matooke temunnagamala bannange omusana nga mungi ng'olwo muli mu musana tuli mu musana gwaka musere olusozi tulutandisa amayinja ge gamanene galinga ennyumba eyo kaakati omwami yagikwata n'angamba kankuwa ono oli gwe yampa bane namanya nti okufa kwange kutuuse yaddamu n'agamba bannange mwanguweeko omuntu bamutuusizza muleete obwambe ye yamanya nti ayogedde noono bwedda bwe ŋŋenda naye so nga ate ayogera nange. SB4 Media Tuggussa Enssonga bino byampuna tukyeyongera mu maaso n'emboozi eno naye nga kitugamba ajja tukuleka emikono gy'abatemu. Tusaba poliisi bakuuma ddembe abalamuzi abali mu musango guno
tugukwate bulungi fenno we mulanga gwe tubakubira nenga tukyeyongera mu maaso tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga bannaffe ababbi Kirala H bano nno bo bebasale mu bbeera nga batunda amataka agali mu straight line agali mu mitendera emituufu balina estate yaabwe empya eri awo namayumba ku Rehima Road bukadde mukaga kubatandikira ng'ofuna ekyapa mu ngalo zo gwena kupira omulanga gwali eyo osonda obusente bukyaganya okuwera sente zaamu teziwera gendako n'ekitundu kyolina wasasula ekibanja mpola paka ofuna puloti mu mannyago n'ekyapa kyo ng'okirina mu ngalo okwata bannaffe ababbi Kirala H bano nno tujja kubeera ng'ate wejjusa katuveko mulango katini nnyo tukomewo. Munnayuganda Big Clara H Property Services bakusosotoledde estate sempya enteekateeka okuzaama awema ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13 n'ekitundu zokka endala erina mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku milioni 6 zokka ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba otukubire ku ssimu zino wammanga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Mukuleka eyo mu bulango bwaffe obwo tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya Ajati olwo bagamba mpulira amaloboozi owulira nti muleeto nze kennyini nawulira ku ssimu waliwo lumazaawo aboogera abantu oli bwe yagamba nti bannange omuntu bamutuusizza muleeta obwambi sirina kye nayogera sirina kye nayongerako najjako bujja ssimu naakola ekisoboka nangamba essimu gimpe bagambye eki bagambye mbuno ki bagambye eki ne mugamba owange nagamba mpanjogere nabo balabika bajja nabo baluddeyo nnyo ne mugamba kati omanyi nnyabo nzizeeyo Kampala saamulaga kiri kyempulidde ku ssimu era nakimira ne mugamba nze nagamba naye Ajati dinako bajja ne mugamba natambula ekigere kimu ekyokubiri nga yayimuse olwo omugamba nzizeeyo e Kampala nga gye mwayise okyajjukirayo nali nja kumala gatambula nga mulimu paatisi zenzijukira mulimu gye sitakyajjukira naye nga sisobola kubula nga mmanyi nti ebirowoozo bwe nawulira akambe kali ne mmanya nti kati ngenda kufa ye Katonda gye nnaalaga ye Katonda ajja kunkulembera ye ajja kunfuna nga bigenda byange ngamba singa nfuna owa piki kubanga nali mpeesa ensawo yange nga mulimu ssente byonna ebyange nga biri muli bannange mbabuulira omukazi yayimuka mukwagala yali atudde ku jjinja naye nga nze nnyimiridde era wali mu kwogera ku ssimu ng'atudde era nga awuliriza ki kyenjogera naye teyakifuna nze ate bali saabaddiza kasa nawulira nti abanga omuntu bamutuusizza muleete obwambi sirina kye nazaako najjako bujja ssimu saalinda kiddako era namugamba natambula ebigere bibi ne mugamba omanyi nze nzizeeyo e Kampala yayimuka ku jjinja we yali nagenda okulira nga ensinga eno ng'asala bw'ati akambe yakola bukozi bw'ati n'asala bw'ati akambe yali akalina era yava nako wano nga yamanyi diiru ye yonna nga kali mu nsawo era nga akasawo kali wano akasawo nga kali wano takata
nansala nengwa kati bwe nagwa nemugamba nenwana nekuba amavivi nangamba no leero osigala no ng'oli mufu leero ajja toyina okufa oyagala ogaane leero oyina okufa kati nengwa nenebaka bwenti nasala wano yali amanya asaze buno bulago nemugamba naye gwe omuntu gwembeereddewo nangamba tombuulira kyenva ngamba katonda wange nangamba katonda wamuyitirawa wawedde dda wano osigala wano ng'oli mufu kati bwe nagwa bwe naddamu ate bwe nayimuka nagwa bwogazi bwenti kati yali aleese atunge wano nenteekayo engalo eno akambe ne kayingira wano kati kyovola wano kakombawo bukombi kati enviiri zino zajjirako yakutama ng'amanya anyigiriza bw'ati ansonjole wano era nga bwalwana ng'agamba bannaye muluddeyo nnyo maama omukazi ansinga amaanyi bannange muluddeyo omukazi annemye okutta mwanguwe n'agwa ku kutu n'okutu n'akugwako n'agamba kankulye era okutu konkulidde ne bono yenna najjula omusaayi nze nanga nfuuwa bufuuyi musaayi bwenti kati enviiri zino ze nakwata bwenti nenkwatiramu n'akambe ng'akambe konna twakafunyaafunyizza konna ng'ambo bakati kufana kuwona nenkwata enviiri ze zino nenzikola bwenti bwe namusukuma yagwa ku jjinja wali okutu yakuluma n'amannyo era nga ye ng'amba okutu nkulidde okutu kokwo nkumaze era osigala wano ng'oli mufu gw'olina okufa olwaleero nga yenna mukamwa ajjudde omusaayi ng'agukomba bw'ati awo katonda bwe yampeera amaanyi bwe nakola enviiri zino bwenti nenkola bwenti bwe nasukuma eri yawunga naye ng'amaaso gonna gakanudde bw'ati misana ssaawa 5 ez'okumakya olaba puusi nga bw'ogiraba ekiro bwetunula amaaso gaayo ng'amaaso ge gonna gazina buzinyi bwe gati n'aŋŋamba gwe nina okulya ate nkulinako ekiruyi nina okulya gwe ne mugamba naye gwe omuntu gwembeereddewo tombuulira ebyo byonna byeyita katonda wo tombuulira awo namanya nti sikyalina bulamu nenwana zino enviiri bwe nazisika ennyo bweri gye yagwa teyayimuka buli kimu ekyange nakirekaawo engoye zino zonna nga yaziyuzaayuza nze nanga nzijjudde omusaayi nga gufuuwa naye nga simanyi naawe guva naye nga ye yeekomagamba okutunkulidde nadduka buddusi oba yakubawo ki yawunga ndowooza enviiri zino ze nasika bwe yagwa eri yalwawo okuyimuka ate nze bwe nalaba nvuddeko agudde eri saamanya nawa gyagudde nadduka buddusi nakwata ngoye bannange nadduka emisinde wali we twatuukira bwe yagamba nti obuntu buno buwooma we nabuuza abakyala bali we nayingira mu kafumbiro ne mbagamba bannange omukazi wuuyango banzita yantuusizaako kino yo gwempise naye wano bannange wuuyanzita wuuyango nabo ne beewuunya nnyo ne beewuunya ne mbagamba bannange munfunire epiki entwale naye nga ntonnya omusaayi okuva wali we twalwanira bakulaga nti beekanga era omukyala eyalimu yadduka nga tayagala kundaba naye omwana eyalimu oyo omuvubuka n'agamba ajja ti ayise wano n'atubuuza oyo omukazi alabika ayagala mutta naye ng'omukazi oli yadduse antidde yagamba kambanaye mpulira mutidde oyo omukazi mutidde yagenda mutta omwana nanzirusa ne bangamba tetulina kira kyetuzaako kutwala mu ddwaliro ne tudduka emisinde ku ddwaliro ne bankwata ku mukono ne bangamba omukazi agenda kufa bannange guma ne bangamba guma naye ng'omusaayi ngenda gufuuwa era nga ngenda ndaja nangamba okutukoba kuliddi kubanga omukazi angambye okutwakulidde ate mulabye ng'akomba omusaayi okutwakulidde abakazi abasajja abavubuka abo ne bantuusa mu ddwaliro eddwaliro wano we twayita okuva eno bannange eddwaliro lyajjula omusaayi abantu bonna nga bagamba ajja tiwedde atuyitako ng'atubuuza naye abasawo nabo basooka kutya abasawo baatya waliwo distance kyokuvaawo paka ku ddwaliro sika distance sikanene nnyo ndoza kiringa kuva wano ddwaliro ddene oba buno bukirimu ddwaliro ddene ly'abazungu eddwaliro ddene nnyo omukisa gwe wafuna kati abasawo nabo ne basooka ne bantunuulira kiki dokita n'agamba temulonzalonza mumuteeke ku kitanda wali agenda kuggwamu omusaayi ng'omusaayi gukagufuwa nga boolaba bwe banakuywako ekidomola ky'amazzi gwe musaayi ogwanvangamu nga n'okuwunga ninga awunzi ne banteeka ku kitanda ne batandika okunkolako abantu nga bakaaba emiranga ebweru ne bagamba bannange kati abo badokita ne bakubira poliisi ezo ez'okumpi nalindi awo nga poliisi zizze batwala obuvunaanyizibwa ne batuuka ne banzijjako statement basanga bamaze okuntunga olina kyomanyi
eno omanyiyo ne mbagamba eno simanyi nayo sijjanga nayo eyakuleese omumanyi ne mugamba ye mumanyi amanya ge yaani ate amanya g'okusooka nali sigamanyi naye nga ye akulembeza ye musawo ye musawo ne banzijako statement awo ne bankolako bwe bamala okunkolako eddwaliro nenkuba bbiiru neŋŋamba kati sirina yadde 10 sirina n'essimu sirina kye nali ng'era nga ndi mu bigere nze mukudduka n'essimu wagireka buli kimu kubanga byonna byali mu nsawo yange byonna era n'engatto zaasigalayo engoye zonna nga ziyuzaayuzizza mpaka nenzijukira essimu ya bba wange mu mutwe yajja kubanga nayogeranga ebintu nga tebikwatagana ne bagamba mumuweemu akadde asooka amale memole etereere bulungi memole yatereera nenjogera essimu neŋŋamba omukazi oyo asula ewaffe ansaze naye katono nfe era ndiwo ku lwa Katonda bonna bakyewuunya era ye yanziramu naŋŋamba oyo mukwano gwo bulijjo omuwa emmere kati nze tebinkwatako gwe mumanyi bulijjo nakugamba omukazi oyo mwesonyiwe lwaki olabirira abantu b'emizigo ne mugamba naye kati bwe mba muwa emmere nsobi ki gye mba nkola emmere tugirya neggwawo ate abantu ne tusigala nabo bino bintu bya nsi era yagaana okunsindikira ssente ezasasula eddwaliro naŋŋamba sisobola kukwatako yadde 10 weeyiiye nga tamanyi kikyendiko nenetetenkanya nenkubira bakwano bange nembagamba munsindikire ssente naye ndi eno nfa ndi ku ddwaliro omukazi nvudde naye wakambwa aze kunguza mmere naye wuuno Katonda nzitira eno kati poliisi netandika omuyiggo obwo obudde ne batandika okkuba ey'amasimu ne bagamba nti we mulabira omuntu yenna atabadde ku kitundu alina omukyala gwajja e Kampala ajati amutemyetemye naye tetumanyi oba anadda engulu bwe batyo ne bagwa ku muntu oyo ne bagamba nti kati waliwo muwala wa gundi gwe tulabi kati wali we twalwanira yakuŋŋaanya ebintu biri byonna n'abiteeka mu nsawo yange kuba yali ennene weewuunye yalinamu n'akaveera ndoza ge kagenda okuteekamu omutwe kati bwe yatambula yasomoka agenda eri ewaabwe n'asanga abaami abatema ebikajjo ne bamubuuza nnyabo obadde eki nti bawanga ankubye Katonda nzite tolaba omusaayi gwonna nga yajjidde omusaayi n'agamba bawanga ankubye Katonda nzite ne bamuleka n'agenda baali tebamumanyi akati poliisi bwe yajja atandika okunoonyereza ne bali abavubuka bwe bantuusaayo ne badde eno gye tubadde bajja bagoba omusaayi guno era ne balabawo ne basangawo n'engatta emu yagyerabirawo n'essimu yange ekisaanikira nga kyaguddewo ebirala byonna nga yagenze nabyo poliisi n'etandika omuyiggo ne bamanya muwala wa gundi yabadde ku kitundu eyakajja ne bagenda ewaka ne bakwata maama we ne bakwata ne baganda yali wa ku kitundu kwe kwabwe ate no weewuunye eri ate mukono walako akatundu ako bakayita simanyani balina ekitundu ekyo bwe bakiyita nja kijjukira naye nga mukono si mukono ddala oyisamu mukono oyita mukono oyita omukalagi n'ogenda eyo akatundu balina bwe bakayita simanyi bakayita ne akatundu ako kati poliisi yo netandika neyola maama we ne muganda we bonna famire yali ewaka ne babaleeta ku poliisi ye Nabbaale kati ne baddayo ne bagwa kava ekiro kati ensawo eri akyagirina olugoye yalugjeemu oba yayingira ewaabwe ne balumuwa oba yalwanula ku waya z'abantu ajjemu abuzeebuze omusaayi guno olulwe kuba lwali lujjudde omusaayi buba bukya ssaawa 11 akomawo ayingire mu nnyumba maama we bamukutte nga bamukwata n'ensawo jjukira nze eno ku ddwaliro nabagamba ebyange byonna ebyali mu nsawo abitutte ate era okujja munanga muntu biki byonna nga byebyange byebirimu nga bambuuze n'ensawo yaani nti yange wavudde nani Kampala nti nze sirina gwe navudde naye Kampala nga bamukwata nga bamuleeta ku poliisi bwe yatuuka ku poliisi nga bamuggalira nga bali babata nga bankubira wano essimu nze nali ku kitanda era bwe nava eyo bwe natuuka ano nengenda ku kitanda kwalo nyini lwavaayo kwalo nyini saasulayo nga ntyayo nga ngamba bwe baba bantadde mu ddwaliro omukazi najja n'ekibinja kye ate ne bansala
nze abantu bajjanga ne bakuba endulu ne bakaaba amaziga abantu abasajja abakazi ne bagamba olusozi rubi ne bagamba oyo mukazi awonye naye nga siri mu mativu nga ngambo babe bamu kubali obwedda bajjayita so bana bajjanga bagamba olusozi rubi batirako nnyo abantu simanyi abafere baferere eyo simanyi bakolereyo eby'emisambwa byabwe lusozi ki baluyita Namammonde era ku lusozi nkyajjukirawo bulungi olusozi ddondulaba bulungi nnyo kakati mba ndi ku kitanda nga bankubira essimu abasirikale nga baŋŋamba eyakusaze afaanana atya nga mbabuulira nga bagamba amanyi ogamanyi nti ye manyika erimu nga baŋŋamba baasi tumukutte ngamba ndi ku kitanda olwo sisobola kwogera ndi ku macupa obulumi bwe nnina ewuzi zinnuma sisobola kukyuka buli kimu kati bano abapangisa abali wano ne bagamba katugende ddala tukakase oba yeye ne balinnya piki ne bagenda ku poliisi enabbaali bagenda okutuukawo nga yeye ne bagamba yeye yennyini eyamusaze ono tubadde tubeera naye era bano ne bamugamba nti ajja ti wandibadde osala abalala bonna naye ajja ti akuweereddewo akuwa buli kimu ne kwosula kukwe buli kimu akubezezaawo obulamu kati waliwo omukyala maama bebi yamuze ebbali n'amugamba bannaye maama mugamba ajja ti ansonyiwe kubanga sitaani yankemye babadde baŋŋambye okumpa obukadde 5 bwe ntwala omutwe era ayagala mutwe naye nga ne patisi zino bazirya kati ye ebintu bye baagalamu ensigo omutwe bwe babimala obitwala ng'ono balansi batwala nga balya kuba tosobola kunga nti omuntu asobola okulya okutu kuno era yaŋŋamba okutu kwo nkumaze kwentandikiddeko okutu kwo nkumaze okulya nkulidde n'agamba nti mbadde ngenda kutwala ate era ennaku ezo mbu yagamba maama bebi oyo n'amugamba nze ngenda kusengukawo wano era nsuubira okufuna ssente nga 29 jukira yansala 27 wano yali kati 29 yali amala okusengukawo wano agende era lwe baali bagambye zimuwa ssente olwo nga atwala wa ate manyi kati nze maama bebi bwe baavaayo ku poliisi nga bansanga mu ddwaliro kujja okundaba nga ŋŋamba n'okubuulire omukazi yagambye nti abadde ayagala n'omutwe mbu baliyo eyamugambye okugutwala naye asaba omusonyiwe mbu babadde bagenda muwa obukadde 5 naye mugamba obukadde 5 bwe butwaza omutwe gwange ku bintu bye mubeereddewo n'agamba era asaba ali eyakaaba omusonyiwe nze simu n'enjijjako eyange nensigala kuwona bwe naddamu akangubanguba nempulya nga nzizeemu amaanyi olwo bamutikka transfer ne bamutwala Naggalama nga wali tebakyamwagalawo ne bamutwala Naggalama kati bamutwala Naggalama olwo nenfunamu ku maanyi tusinzewo kati neno maama oba neera ddala kati bwe naddamu ku maanyi awo nengenda Naggalama era bwe natuuka ku poliisi yonna yankuŋŋaanirako ne bagamba yone gwe yasaze nti ye kyokka ate ye ng'abagamba nti nze namusaze nti nze oyo omukazi yandese eno waabwe kunzitirayo kati bwe twatuuka Naggalama poliisi ne bamuggyayo ne bamuleeta awo bannaye nadduka nakaaba amaziga nga ndaba nga ate akomawo okunzita nga bamuleeta bamuggye mu kkomera eri mu kaduukulu bamuleese wano nti yono gwe wasala ne bamugamba nti ono omukyala wamusala wali ogenda mutta nti ye yali watugamba wano ye yali agenda okutta naye laba bwafaanana kati tandika okwogera wali omusalira ki ye ng'asaba musonyiwa talina kirala kyayogera ne bamubuuza akambe wava nako wa wakagula mu tawuni wakagulawa ng'agamba nedda nze nsaba ajja ti ansonyiwe ddala kituufu wali oyagala mutta nti ye wali omuttira ki nsaba ansonyiwe ebyo byayogera era poliisi nembaga bannange sina budde nga mpulira obulumi bw'amaanyi sisobola kutuula sisobola kwogera era nembagamba kanzireyo ewaka kubanga navana ku kitanda nenkomawo wabula ne baŋŋamba genda ofune erosi esale ennyumba mulabe kiki ekiri mu nnyumba era bwe twajja ne tusala ennyumba ne tuyitayo erosi nesala ennyumba twajjamu ebintu twajjamu ennangamuntu za fotokopi ebifaananyi by'abantu n'ekifaananyi ekyange yali yakibba kati nze
yampandiika ku lupapula abantu bonna abagenda okufa nga tuli ku lisiiti era byonna biri ku poliisi enaggalama yali yakola dda lisiiti ye bwe kiri kofula okugulawo oluggi nga kibaweddeko olw'ebintu bibasanzeemu mubaddemu akacupa akasaanikiddwa nga mulimu ekifaananyi ky'omusajja n'obubaka ssentebe bw'asomye ogenda kumpasa onnyanjule nze nzekka mu linnya lya Yesu. Kwatireko mulondolo omukyalo oyo musinzire ku bino ebintu bye tusanze mu nju ng'amasimu layini z'essimu bw'ataba Illuminati mpozi nga vampire. Ye Betty Nannyombi ategeeza nti Nakayi yali amusabye amuwa abaana be ababiri abafunira emirimu. Ojja kuleetayo emitwalo omulanda nze nkola Namirembe bakolereyo buuku n'ebbaluwa ya COVID. Ssentebe Busulu akubiriza abatuuze okwanjula ng'abapangisa baabwe mu bakulembeze basobole okumanya ebibakwatako. Buli muntu gwagenda okutta kuliko ne namba y'essimu. Nawe waliko? Nze nali namba 9 mu bantu abagenda okuttibwa nali namba 9. Ku lisiti kuliko abalala bwali omanyiko? Sina bemmanyi mpozi ne namba ya bba wange yaliko oba neyo omwami ninge yagirabako nasulamu simanyi era ndoza yagijja mu ssimu yange kubanga yansabanga mpaako bwena ku airtime wero sinejjamu empapula ebifaananyi eby'abaana abamaze P7 abakyala abakulu waliyo ab'Emasaka Seme bamuyita Namata waliyo omusajja gwe yateekamu X bwati bamuyita simanyi wantante kwegamba abantu bangi ebintu bingi nnyo kati munaye nali ndi wano nga bintu bitambudde nga bagamba ajati weeri emmanga ajati oliwo obugalu bindi bamusaze ajati oliwo obugalu bindi bamusaze oli ajati oliwo omuziyiza omukyala bamusaze abantu nga bajja wano nga bagamba nti nange yali atwala abaana bange aba era n'ebbaluwa azirina era n'owamawulire okujja omukyala oyo yaliwo wano n'agamba nti abaana bange babiri yaŋŋamba ayina emirimu ku kisaawe Entebbe simanyi gyakupaakinga nnyama buli mwezi bamu emitwalo simanyi 7 n'atugamba nti kati mumpe abaana kati onagamba leeta ebbaluwa y'erosi era ne bagenda ku erosi ne bafuna ebbaluwa n'abagamba buli mwana mwagalirako emitwalo 8 emitwalo 8 omukazi n'abanga tagirina n'agamba munoonye 3 nja kudda kati omukazi yeekengeramu n'agamba omuntu ono atanvaako kiki bwe yadda n'amulimba n'amugamba nti kyamaani akwagala ate ne sente ziri zikyambuze teyaddayo naye ng'abanyaga abaana be yagala bamumpapula mwegali n'omukyala ali awo mmanga era naye yagamba nti nze ate era nga n'ebifaananyi mwe bwe buli ate ye yamugirako ddala ssente empitirivu kubanga omwami namusanga we naŋŋamba nti bannange nkubulira ajati singa tulaba abamawulire ebintu ebyo ne bigenda mu maaso nze ssente nkola ebizigo naye ssente basindika ku ssimu ya mukazi wange naye mukazi wange yamulimba ate naye yali agenda musalira mukono yamuggyako ssente ziwera mu bukadde obuwera ndowooza nga 8 buli kaseera ng'ajjanga agamba kati bagambye baagala kino ezo n'awaayo kati olwasembayo yamugamba ŋŋenda kutwala tufune passport ezammwe babiri express ya mitwalo simanyi 5 omukyala n'agenda bwe bagenda yambulirako mu kkubo yamuleka ku street n'alinda omukyala ne yennyula mpaka n'akomawo ono teyadde eno amuggyeko ssente kwegamba ebintu byoyo ate nga yalimbika mu busawo abalala bagamba nze ndi musawo simanyi nkolera mulago nongoosa mitwe abalala mukolera lubaga abalala nkolera wa kwegamba ye tategeerekeka ebintu bimajja mu nnyumba mwalimuko nga ebyobusamize mwalimu eddagala nga likuwandikiddwako oluwalabu ate nagenda okulaba nga n'ako akacupa najjukira ng'ebizigo ebyo bye yeesiiga nga tugenda kubanga byali bya red ate era nalaba nga byasenako bwati ne yeesiiga era n'olususu bwe lwali lufaanana ng'ebizigo biri bwe yali afaanana bwakacupa katulaba ku mawulire mwali omusajja ekifaananyi ky'omusajja ate mwalimu mazzi kati saamanya oba byali Ganda naye ng'ate awandiika nnyo nti atya Katonda era nga ye agamba nti omusajja oyo ayagala amuwase ng'olaba ate ng'ebintu ebya Katonda kweganga ebintu bye tobitegeera waliyo olwolaba nga ate awandiika mu Katonda ne wabayo kwegamba ebyo byonna yalinga ndowooza yeerimbikayo bwerimbisi naye nga ye natural ate nze nkikakasa ate era nze ndowooza nti alabika ayina abantu abalala kubanga abo be yakubiranga essimu era nze siri mu mativu
kubanga ne muganda we yajjawo ku poliisi namusangawo enaggalama ne mutunulira bwenti ne mubuuza obeerawa n'agamba nti mbeera bweyogerere ne mugamba muganda we n'aganze simanyi era ffe yatuvaako dda simanyi yalokoka amanya biki ne mugamba ate gwe akulumiriza nnyo gwe muganda we bweyogerere oyo si Kalo oyo muganda we kati oyo Kalo ye yangamba abeera mukono era ne waba ayogera ku ssimu owulira ayogera naye kati ne ngamba Kalo oyo yeetaaga kunoonyereza era oluusi bw'abeerawo ogenda okulanga akubye essimu Kalo mpeerezaayo $200 osanga munange obwavu n'abuvaamu era nga n'eddoboozi kubanga lumu nali neeyisaawo mpulira eddala ddoboozi lya mukazi lya musajja nagenda okulyanga mukazi ng'amugamba wabula mwana gwe ngenda kubeererawo obulamu bwange bwonna era n'amusindikira $200 yagitulaga nga waawo waliwo n'omwami lwalirwa Sande n'agamba hey mwenno muddaawo nze bansindikidde $200 giigino nga buli kyakola awoza Kalo ezo ennaku ng'ali kumpi kunsala ng'agambye nti tugenda kunona mmere ku olwo ku Lwokubiri yatambula yakeera ku makya n'agenda bwe yakomawo n'akuba essimu n'agamba obugoye ngule bwefaanana butya kooligula akagoye aka bbulaaka simanyi n'aka red nga gwakubidde nga mukazi musajja setumanyi awo nange nali simanyi nga siwulira era bwe yatuuka wano olweggulo n'atugulira ne soda n'oyo maama bebi n'agamba kambagulire ku soda enkya ngenda keera nnyo manya biki so wano mu kugenda eri amasabo gemwayitako yalaga nti tagamanyi naye ng'agamba waliwo omusawo omuganda eryo ssabo nali lisabo kwegamba ndaba distance yonna gye twatambulanga okuva eri gye twalaganga ku lusozi obuyumbayumba bwe twayitamu bonna nga ngamba ago gonna masabo ne mugamba era waliwo ne we twayitanga waliwo omwana ne mugamba twandibuuzizaako bambi kwona omwana agamba naye ajja tyononuuza oyo mwana wa musawo omuganda eryo ssabo gwe toliraba ne mbadde mmanyi nti no nnyumba z'abantu so kakati okuva bamusiba baza okukubira ogendayo ku obujulizi bamutalako mu kooti kati nagendayo kolo lwe namulaba ne bamunzigirayo lwe namulaba nagendayo omulundi gumu lwe namulabako ne baŋŋamba wuuno akyaliwo wano obadde osaana okwogerako naye naye mugamba nze sirina kyenjogera nabo sikirina wabula kati mwe munsalirawo ekyokukola kati nze nenkomawo wano ewaka era kwolwo ne muganda we yali waawo nze nenkomawo wano ewaka naye okuva ku olwo nembeera nga nze nkubayo essimu ku poliisi ne baŋŋamba bamutwala mukono ku kkooti kati ne mbagamba ekkooti yatuula mbwamuteeka mu kkooti n'agamba mbuki nga baŋŋamba ogwo omusango munene nnyo gwakutta n'agamba kakati tujja kuba nga tukukubira kati nga nze omutima gunnumiriza njagala mulaba eri oba ddala gyali era bwe bamaze okusala ekkufulu ne tujjamu ebintu biri kubanga baŋŋamba obireeti nensituka neŋŋendayo ku Lwokutaano nagendayo Lwakuna ku Lwokuna oli omukyala akola ku musango gwange alina fayiro yange saamusangawo nze ne mukubira essimu n'aŋŋamba ndi mu ttawuni ne mugamba naye ddala kituufu muli shuwa nti omusibe gyali n'aŋŋamba omusibe ali mukono kati nze nembaako woofiisi gye bansindikamu nti gendawo ofune ennamba y'omusango gwo kati nensangamu abaami ne baŋŋamba ye gwe baasala nti abantu bonna nga bakyewuunya era ne baŋŋamba nti omusibe baamuleeta nga nnaku z'omwezi 8 ogw'11 baamuleeta mu kkooti neŋŋamba ate baamuleeta mu kkooti nze nga saamanya ne baŋŋamba baamuleeta naye nga bajja muzza anti kyammanyi twalinako omusango beguti nti omusibe bamuleeta kumusomera tabamukeza kwogera kigambo nakimu bamusomera musa kuba omusango gwe gulina kubeera kwa high nga kulina kuwulirwa mu high court kyamanyi bwebanga kkooti yali nto bamuleeta bamusomera busomezi kati bwe nagenze abaami ne banyinyonnyola ne baŋŋamba jati tofaayo ogenda kufuna obwenkanya naye kyolina okukola tokoowa kulambula tokoowa ne baŋŋamba nti kati fayiro zivaayo eri ne zijja wano oyo yakola ku musango gwo ajja kuba akukubira naŋŋamba nti kati
essaawa zino asobola n'okumala emyezi 3 nga tebamukomezaawo n'agamba gwe beera making sure essimu yo kweri era essaawa yonna bajja kukubira ate kati obudde buno tugenda mu Desemba kati oyinza okutandika mu Gwokubiri oba mu January naye ng'omuntu wo gyali mu kkomera neŋŋamba naye nze siri mu mativu ate nekkomera eri emukono simanyi kooti weeri ate sisinga mmanyi nengenda nembuuza ne baŋŋamba nti kola ki nti waali kugamba nga mpulira njagala nnyo atirisiti mulabe mmanye nti waali naye ne baŋŋamba gyali kubanga ogwo omusango gwe yakola si gwe guno gw'okubba enkoko nti bamuleetawo ku sipiidi gyali bamuleta mu kooti nga 8 era ne bamuzzaayo gyali okuva we wakomawo wane waka embeera eri etya nsipeeninga nnyo ate kugamba nafuna okutya omukazi oyo tava ku maaso gange naddala sitole eri nga tulwana naddala sitole nga tuva ewaka nga ndaba agenda n'akambe nga simanyi animba nti nina sente ku mobile money ate nga tayina kugamba sitole eyo yonna y'olunaku olwo lwonna tegenda kunva ku memole yange nenzijukira nentulika nenkaaba oluusi nze sitambula na muntu abantu bennyini mbatya nze natambula okuva emukono okuva eyo ku ddwaliro gye nnali ekiro nga nkomawo saasasula ssente buli muntu eyantunuuliranga nga nkwatibwa ekisa buli muntu eyantunuuliranga ate nga soogera nnyo naye ngamba mukazi gw'embeera naye yantuusizzaako bino buli muntu yenna era ne bwe natuuka ku mega nali ntambula bwe nti nga nkwata ebisenge omwami sheeka najja naŋŋamba ajati obadde ki nemunyonyola nemugamba munaye badde baagala kunsalako omutwe mukazi abadde ayagala kunzitira eyo mukono nti teyalonzalonza naŋŋamba tula obeerawo manyi gy'olaga nemugamba essebo naye sirina sente tezimala era mbadde njagala mbeere wano olwo ssaawa zaali zigenda mu kubeera ssaawa 2 ez'ekiro naŋŋamba tofaayo ku kya sente feddiini eyaffe ekkiriza okuyamba ng'ate naye mutya neŋŋamba ate oba buli muntu omwekengera buli muntu mutya neŋŋamba oba y'omu ku bali lwaki akoze ekisa naye ate bwe nagira neŋŋamba kantuule Katonda amponyezza wali eri obutafa wali ku lusozi olwo omwami wo nga ye olumukubirako kunona olwo obudde ebyo nga sibirowooza byakunabula nwana kimu kutuuka waka lwana kimu kutuuka waka naye natuula ku piki era ne bantunuulirawo ababooda ne bagamba omukazi anyirira naye ate laba bwafaanana kati ono seeka namugamba banaye mukazi adde bamusi muleke mudduse mutwale neeka omwami nanvuga nantusaawo ku baga naŋŋamba sikuleka wano nina okutwala mpaka waka epiki n'agipaakinga awo ne mugaseeka wano ntegeerawo naŋŋamba tesisobola nepiki tesinga bulamu bwo epiki yagireka awo n'agamba omuvubuka nkuumira akaawo nze nanzikiriza nantuusa wano nasanga wano wonna wajjudde abantu nga baateredde dde abamu bakaaba oba batadde oba alimba oba biki nga bonna miranga era bandabako emiranga gyali wano miyitirivu omwami wo wamusangawo saamusangawo yali agenze ate mu ttawuni era ne bamukubira ne bamugamba mukazi wo wuno akomyewo yayanguwa mangu okutuuka wano era yayingira awo geeti ng'agamba mulaba emikwano mizibu nze nagamba dda oyamba nnyo abapangisa manya biki yagenda okundabako yagwawo ekigaawo n'agamba bannange ono omukazi gw'obadde oyamba yakoze bw'ati nemugamba nga nzenna yansalaasala nzenna n'ansalaasala obwamba eno yonna n'asala buli wamu wawulira waayagala bwe ntyo nentandika obujjanjabi paka kati nkyali ku bujjanjabi kati munda baŋŋambye nti ekiwundu kya wano bwe wati munda wakyali wabisi ddala era n'okutu kuno eno space tegenda kwegatta ate wanera wakyali wabula akacupa ke baŋŋambye okwekuba ka mitwalo 2 wabula kati ndaba sirina ssente esente ndaba nga zimpeddeko kuba buli kasente omusajja kaafuna kati ketuwaayo ndaba tetukyalina ssente eri bo famire ye bonna teryakyanyega nti baakuba ku ssimu oba ki teryankubira ssimu lwabula kati nze neerwanako obulamu bwange bukole ki bube nga bwonera kyensaba bannange mwenna abambeereddewo era muntaasizza nnyo kubanga nalajja n'okufuna ow'amawulire naye nga siina gwe nfuna
ate nga sisobola kutambula. Ebiwundu bino byonna bimulaba. Bino byonna zino baluwa zero za poliisi. Bino byonna nga bikyali bibisi. Bino nze nanga ndi mubisi nga sisobola kutambula, nga sirya, nga sinywa. Bino byonna kwegamba nga ndi mu bulumi obuyitirivu. Nze nayansalasala paati zonna. Amavivi gano twalwananga amavivi nga gannuma ne kati gatist naye paati eno eyawaggulu. Era sisobola kukyuka bwenti. Wano wonna wakyannuma nagenze mu sikaani negamba nti munda biwundu bikyali bibisi. Wano gwolaba nti ewuzi zikutte naye zino wuzi. So era kino kyekifaananyi kyange kye yali anzibyeko ng'akitadde mu gundi ng'akitadde eri wakuba ebintu bivuddeko yali yansigako ebintu bya bbulaaka byonna ekifaananyi nga kyonna yakisiigasiiga ebintuntu. Ndowooza kati bw'amala olowooza yakijjawa yakijjaawo mu nnyumba kyali kuwuufa bwe kiti kati nga njagala kitwala ku kameramaani akiwange nga njagala kitereeza ku mmeeza ne ngamba kibeeraawo. Kati namala okuba nga sikyakiraba ne ngamba ndowooza bwannayirabira nakijjawo nenkiteeka ndowooza mu kisenge mu binnaabyo. Kati baba basala ebintu nga kiyamaani ayiwaayiwa ebintu nagenda okulaba ekifaananyi nga kigwa ne mbagamba kino ekifaananyi kyange. Era kivolaba wali yakaabanga n'agamba Ajati bwonvaamu bagenda kunsiba butadda. Ajati wali nsonyi ye nsonyiwa. Singa mulamuzi akuyita nga ali awo nakwegayira Ajati nsonyiwa. Mulamuzi n'agamba nti bw'otamusonyiwa agenda asiba obulamu bwe bwonna. Ajati osobola kukola otya? Bannange nze oyo omukyala sirina we ngamba kumusonyiwa. Kubanga yali anzise eri gye yatwala okunzita ne famire yange teyali nziseeko. Tebaali tegedde. Kati ye lwaki asaba omusonyiwa ate nga nze tebaali nzise teri yali tegedde. Kubanga baali nzise ebitundu bye baagala ne babitwala paati sendala ne balya n'ensigala kugamba nga banga banyigabanye. Lwaki ye ayagala obulamu bwe bube nga buli bweru ate nga nze. Era bannange ebyo bye nsaba kubanga nina ennaku nnyingi nnyo. Omukazi yali anzise oyo nga sirina yali nziseeko n'omu kubanga yeeweranga n'agamba nti ngenda kutta era osigala wano ng'oli mufu. Awo nalwana nga bwe mpita Katonda ne ngamba mbeereraawo nangamba tolina by'oyita Katondawo naye raba Katonda bwe yayanukula essaala zange. Nga towombawomba bw'obaka ki bw'osobola okugamba omulamuzi ali mu musango guno ne poliisi ya Uganda yonna n'ebitongole ebikuuma ddembe? Era bye nsaba okusookera ddala nsooka okwebaza bannamawulire. Okusookera ddala mumbeereddewo nnyo era mbeebaza nnyo bonna n'abandabiridde mu mbeera eno n'abasawo abampoza eddagala mundabiridde nnyo. Era nsaba omulamuzi, poliisi, byonna ebitongole byonna mutunuulire omusango gwange ne sitole yonna mugirabe mugiwulirize. Si bulimba bannange ebintu bya mazima. Nze nali nfudde kwe muba musinziira bannange musale omusango guno. Era poliisi omulamuzi njagala otuule ddala kituufu olaba omusango guno munkolera obwenkanya. Njagala bwenkanya. Nze simwagalako yadde ekikumi kye simwagalako yadde ki naye njagala bwenkanya. Fe akasembayo ku nnyumba gye nagenda okupangisa bazenze mpangisaako olutuuka landlord agamba leeta ebbaluwa ya chairman gy'ova. Omukyalo ono yaleeta ebbaluwa ya chairman gye yali ava teyagireeta era namusaba n'ennangamuntu nkireeta ennangamuntu ye n'annimba nti yagwa. Kati bino byonna lwe nzize mbiraba nti buli kimu yali ng'ayogera bya bulimba era n'ennangamuntu kye mmanyi agirina naye yeerimbika nti tagirina. So kano kalowoozo gwe nawe naali eyo nga oli mu landlord tufube nnyo okusaba n'abantu abapangisa ebbaluwa gye bava. Ndi olaba ng'omuntu ng'azze okupangisa ennyumba talina yadde akantu sisuubira nti abeera mulungi mangu kuba singa weekengererawo nogamba omuntu ne yeeyita omusawo azze okupangisa omufaisa aleese mupya
talinamu yadde ka TV talinamu yadde kiraga nti Omupangisa walisoose ne weekingira naye ekitiibwa kyonna kyonna kidde eri Katonda kubanga singa si Mukama singa siriiwo toliiwo. Ate era bannange kano nkakubira eri abantu bonna yadde tugamba nti n'ekisa kibi kissa naye ate Katonda kwasinziira n'alamula ebintu by'okoze nawe yempeera gyakuwa. Nze ku bintu byenkoledde abantu bwe buno obulamu bwampadde seetaaga kuba muntu mugenda ne mubeererawo ate naawunzika nga nze ndi mubi naye ate ye Katonda alabye amazima gange kubanga singa ndi mufu. Okay, tweyanziza mukulu yafulumyemu. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzeege. Tusuubira okugendayo singa simanyi oba kinaasoboka n'otukulemberamu kuba ffe engombo yaffe Tuggussa Enssonga twagala omuntu ali eyo alabye emboozi eno amanyire ddala nti wogwa mu katego nga kano ne bakuyisa mu makubo bwe gatyo watwagala ddala kutuukayo ddala ku kifo wali. Kaakati ekifo kyangu nnyo olw'ensonga bali abavubuka abansitula okuntwala mu ddwaliro nina ennamba yaabwe ogenda gituukaako. Kaakati ekifo ekyo tuli baddembe okugendayo era bannange mwebale tujja batwalayo. Maawa kyemmanyi mu wiiki ejja tugenda kufuna olunaku tutuukewo twebe ddala kuba bino ebintu waliwo ebifo ebiri eyo ebyekusifu ng'abantu bakolerawo omulimu gwa kusaddaakirayo bantu osobyako bakazi kukolayo ebintu byambyone naye singa tubyanika mu mawulire. Era omwami yali ku ddwaliro awo n'agamba nti gwe mukazi gwe genda olye oba tosala nanko kusala nti olusozi olukatiro. Omulala n'agamba oyo maama we omulenzi yandeeta mu ddwaliro n'agamba nti olwo olusozi luliko buli kika kya musambwa era nze tujja genda nja kubatwala oba naabo mutera okwogera nabo bambuuza nabo ne bankubira ajja ti kati oli otya obulwadde oli otya kali katiro tujja gendayo tubalaga olusozi olwo. Tukowoola abafuga tukowoola pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi bino ebintu bikola mu Uganda Maama Fiina olusozi olwo simanyi oba olumanyiiko oba ng'olumanyiiko ebikolebwayo byo obimanyi just kalowoozo nti yessaawa olusozi olwo olwekenneenye n'ebikolebwayo kuba kyemmanyi bantu bangi abafiiriddeyo bantu bangi abafuniddeyo ebizibu ng'okusaddaakibwayo. Maama ono ye yasavayivinga naye ate oba oliawo abalala bo tebasobola kusavayivinga mu mboozi yaffe gye bali twogera nti waliwo be yaleetako wano abawala abalya n'abatembeeyi n'abatwalayo tetumanyi baawona oba tebaawona. Gwe wena alabye emboozi eno ng'olina ky'omanyi ku lusozi olwo essimu zaffe ziri ku sikuriini okwo tukubireko kko tugattegatte tubuuse eggwanga bingi ebitambula mu Uganda bye tutamanyi naye nga teffe bannamawulire ffe tulina okubiraga ensi. Bannamawulire bannaffe abakola omulimu gwe gumu tetutya fuba tuli mu kuweereza ggwanga tuli mu kuweereza bantu gye tunaakoma okutiiririra era kati tujja kuwera abantu banaye totawanagendayo banange togendayo biki naye gye tunaatya gye tunaakoma okutya ensi tejja kumanya kituufu ensi tejja kumanya mazima. Kyekimu nga twakolako ku sitoole y'abafere b'ejjinja ababbira mu ddoola abantu bangi abavaayo bagamba SB4 bewayingidde byali bingi naye ate sikofe stories zetwakuba stories esatu zirina kinene nnyo ezikyabuusa abantu. In fact nasangako ko n'omuntu omu yali musajja naye omusajja muno watuuka n'afukamira ku maviivi ge n'akwebaza musajja oyo yafukamira ku maviivi ge nanneebaza nga mabwebale story y'ejjinja eyo kuba naye bali bamututte naye ku story eno katusuubire nti egenda kubuusa abantu bangi egenda kusavinga obulamu bw'abantu bangi and egenda kutaasa ensi yaffe. Tujja kuteeta ekitundu ekyokusatu nga tugenzeeyo ddala tujja kugendayo tulabe ddala olusozi olwo luyitawa maama ono baamuyisaawa n'abantu b'oku kyalo okwo bo boogera biki kuba babanga ebino ebintu bikolebwa ku kitundu kyabwe naye nga poliisi tekimanyi
twala kudonyeza ddala kituufu nti poliisi ekimanyi ekikolera ku bitundu ebyo oba tekimanyi webanga ekimanyi kiki kyekozeewo. Nze muzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunnya, maama ono omuntu ansaba ennamba yongimuwe. Nedda bajja kukozesa eyiyo atlist kuba nkyatya ntyayo banga n'ennamba nga sigimanyi mpulira nga ntya kuba tulina abantu munanga balabe mboozi nagamba mukyalo nali muyambyeko ku bujjanjabi mpa ku nnamba ye bakozese ku yiyo okwenda kunyamba singa babadde njagigabira abantu benne bendaba mulimu abakyala mulimu abantu batugoberera bali mu nsi z'ebweru eyo ate siko oyo yogimuwa so eyaleetaze okuyamba ku maama ono yakunsaba ennamba ye nja kugikuwa nja mukwasala nja kuba mbalondamu bempe ennamba naye nga byo si birungi kuleka okufa kuleka okuliibwa. Ndowooza bwe yakulabanga wano nga akulowoolezaamu kasupu ng'agamba era yatunuulira wano n'agamba nti wabula ajja ti oliko ensikya oliko ensikya baaba yonna mmyufu era gwe nkwepikira mukyali wane waka ng'olwo tulinga mu byakunyumya kati mabegako waliwo ababbi abajja wano bali basajja basatu bajje kubeetonya nga nembeka mazzi kiro saa 9 nenwana nabo kati bana abapangisa nga bamunyumiza kuba yali yakajja ne bamugamba yaja tino omulabiraawo naye sebo kanyama alina amaanyi yawulwanisa wana ababbi tebayingira mu nyumba era n'agamba nze nkwepikira ne mugamba gwe kale ojo nesimbemu ne mugamba tolaba otandise okwogera ebintu ebyo oliwe mukono nkutya kugamba ye yalinga ndaba wano naye nga ebirowoozo byonna yanepikira asobola okunsala bwati asobola okundya wankwata wano kati ye n'amanya nti bwe muyita wano alina okukkiriza so byebyo naye nga byo si birungi twebaza bannaffe abatuteekamu akasente aba Bikira H banno batunda n'okugula amataka bo ku bukadde 6 ofuna ddala poloti zabisanika miliyoni 6 tebaagala oyingiremu akamukadde nga tolina kapoloti tebaagala oyingiremu akamukadde nga tolina kyapa mu nnyumba beekwate bakubireko kasimu tujja kubeera nga ate wejjusa. Mami Fati nkutumiddeko nnyo yawe mu Dubai ye asaabaza byamaguzi bw'oba olina n'omusuubuzi ng'oli mu ggwanga lya Dubai n'obeera ng'oli wano Uganda n'ogendayo okusuubula weekwate Mami Fati ye muntu akusaabaliza ebyamaguzi byo ne bituuka nga biri mu makubo matuufu asobola n'okugolera delivery paka ew'oku mulyango asaabaza omuli amamotoka omuli epikipiki omuli sipeeya engoye buli kimu gwe kyomanyi nti kyamaguzi akisaabaza era mukubire kasimu yeri ku screen tojja kubeera nga ate wejjusa. Nze muzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunnya Bumalu akoze ku kamera nga bulijjo Albert ye editor waffe Ssaabasajja Kabaka awangaale beera bulungi weeraba.